amalwaliro tosobola kujjanjabirayo mwana nga toyina ssente naye nga ssente baziggyemu yanguwa we bali nnyo ate waliwo avuga Bishop 1 Bishop 2 kati Lubaale akulembera nakugulira amakubo oleme kusanga nkonge naye omuntu oyinza okumusanga ne ssente nga tasobola kuzikuwa Lubaale akugulira amakubo ogenda onoonye ssente n'otuuka ku muntu nga tasobola kukuwa ssente ng'ate lupakasa amanyo ga lupakasa ge gayina okukola ye n'apakasa abachwezi nabo bayina emizimu bayina Lubaale bayina n'amayembe kuba mu bachwezi mu Bunywankole mu Bunyarwanda amayembe tugayita abasirikale abasirikale babachwezi kati ate mu Baganda mayembe kati ekitutunza ensawo zino zoolaba zino nga bw'oziraba titugenda kubeerako n'emu ey'emizimu eya Lubaale n'ey'amayembe kati lwaki tuzigatta nti era ebiseera ebisinga bw'oba ogenze mu bachwezi oyinza obutasangayo nti eno y'amayembe eno yagundi eno yagundi bibeera wamu wetukola olujeje n'ensawo zaffe ne tuzikwata ne tuziteekamu okitegeera kaakati ate eno mu Baganda bazimba okuva ku nnyumba y'omuzimu nti eno ennyumba ya muzimu eno ya muzimu eno ya Lubaale eno ya mayembe nga buli kimu kyetongodde okitegeera kati bino bwe bibeera ewamu era ensawo zonna tuzitungira wamu okitegedde kati lwaki zino ziri 3 lwaki eri tugitungidde wamu nga ziri 3 kati ate bwe tugenda mu kupakasa kati tutwala eno yo kati kwetaaga kweyongerako tewaliyo muntu agenda kupakasa n'agenda na kibbo kati mu kupakasa ogenda n'eno yokka era mu bachwezi ogenda n'eno yokka nedda eno teri mu lwalo chwezi mikisa tugiriko nti oba mu Buganda oba mu bachwezi oba mu baki kati kyemboozamu ku ekyo eno eba ekola Lubaale zino ziba zikola Lubaale kati mu kupakasa eno gyogenda nayo kati eba ekola byogenda kukola bibyo mu mpanga kati wano bwe tuba tuwanga eno tugiwanga ng'egenda kunoonya ssente oliwo okuba tuwanga omukisa ogwo ate okuwanga omukisa nako kulala kati okuwanga omukisa nti ssente osobola okuzifuna naye nga zikuyita myaganya gyangalo kati ensonga lwaki tukuwangira omukisa ssente osobola zikwata ozinyweza kyekyo kyenkugaa nti bagamba ogutateganya teguzza nvuma gwe lwotalowooza nti ojja kugendayo omulundi gumu osobola okufuna kyoyagala bibeera bya step nti kati bwe tukola guno omukolo nituguvaako ate olunaddako tugenda kukola guno ate olunaddako tukole guli ate olunaddako tukole guliwa guno kati awo omuntu n'alyoka ayimirira ng'omusanga ng'ali mu motoka yeenyuula balina okukola nga bamaze okuwanga n'omukisa ng'omukisa guwedde kati oba olina okufuna lupakasa sawe pakasa abantu abasinga obadde obuuza nti omuntu asobola okukola Lubaale yekka nga tamulinako ye abantu abasinga bakoowa obuvuyo ab'ebika babeera n'obuvuyo bw'obayamba mujje mukole mutereze ensonga mwenna mubeere bulungi yajja na birala kati kyovulanga ennaku zino ebiseera ebisinga muntu yeekolera Lubaale muntu omu n'amwekolera n'amuteeka wali tayagala kumanya nammwe mugende mukole ebyammwe kakati ekyebuuzibwa ekirala kati oliwo oba yamukola Lubaale nyina atera gwe n'abeera ng'akuluma naawe osobola okumukola Lubaale bw'oli bw'aba yamukola n'abanga naawe akuluma anti bw'oli amukoze n'amumaliriza bulungi ye eri n'amaliriza n'atereera oyinza obutakola n'ogenda mw'oli n'owona n'otwala ebintu n'ogenda omw'oli n'owona bulungi kubanga Lubaale aba wammwe kati gwe oba tomutegedde ng'oyagala bakukolera owo nga bakukolera naye nga Lubaale ow'ekika yabeeranga omu naye abantu ettima lyabayitirira ate ekirala beeraguza nnyo baagala nnyo okugenda mu basawo n'ekituufu kye bakoze oli bw'amanya nti kituufu n'agamba nnaamugirako ow'essente kati ono kamulagule nti agenda atabangula ebiri anti obuzibu bw'abangi okitegeera kati nodda emabega
ekirala osobola okudda emabega ng'obadde mugagga n'ogaana okukola lubaale nga nnuma nze ne mukola n'oyavuwala lubaale sente n'azikujjako zonna n'aziwa n'agamba nti oyo omukisa gwange yagutwala naye gwe lubaale bwe yakuwa toyina kye wayamba kati Lupakasi ali mu nsawo zokka ali mu nsawo tumukolera naye abantu b'Emmengo bali ku bitiibwa tebali ku buwangwa n'Emmengo obuwangwa weebuli naye yo tefaayo kumanya kinyusi era y'ensonga lwaki nti okukaayana kungi batuwe ebyaffe omuntu w'ebibye tasaba bakola bukozi mikolo ekikyo ne kidda mu nteeko ne kiyimirirawo nga tosabye nakusaba n'ebimu ebitibwa mukama waffe okitegeera bulungi kati gwe togenda kugamba nti ogenda kukeera ku makya Nnaalongo otandika okusaba ebibyo ng'ate olina kukola mikolo n'ofuna ekintu kyo kati lubaale akubonyaabonyeza agaanye okuwa essente okoze emyaka 10 tokwatangana ku bukadde 3 naye nkugambe nti ono tumusibidde Kalinda wa Lubaale jjajja mukkirize oba mmwe mbadde muyomba mulwana mutuukumye mukkakkane mumpe ssente ngenda kubakolako mu mwaka gumu nakuwa $5,000,000 nga tozikwatangako kati naye ng'ate luli obaddewo era nga ssente ozaagala naye kino kukola mukolo kye kikutuusizza ku kino kati Nnaalongo ekyebuuzibwa kuno tetukuliko Lupakasi lwaki kuno anti kati tuli ku Lubaale oyo Lubaale oli Lubaale Kalinda yoyo gwe namusibira n'agenda apakasa ekitegeeza nti kati ono ate ye musibidde Kalinda ne muwano e Lupakasi kubanga nakimusuubiza nti bwe tunasiba Kalinda wa Lubaale nga nkuwa Lupakasi kuba abeera bweru Kalinda agenda kumuleka naye ono ye yagenda n'ensawo ze waabadde kati agenda na Lupakasi kati ensonga endala eriwo oli wabanga ali wafunda okufuna wotegeka Kalinda Lubaale bwobanga oli wafunda amaggo toli wafunda se kati essaawa eno tugenda kwaza Lubaale bwe tumala okwaza Lubaale kati agenda kugula ttaka talina mukyala talina mwana wena mubuza byazikumata mukazi wa munyiza kama wano wajja obuzibu obwo mbadde ngamba era bwe bwoko omwana omukyala abaana kati keesi kati oyinza obba ne Kalinda Lubaale no keesi n'ofuna by'oziteekako waggulu oba tekikirizibwa n'oteekako kasaiba nga sibya nnyanja nga gw'okwatamu gw'obisiba awo tugenda naye kitegeera kuzunga bannange bw'otakomyako kuzunga nebyokola tojja kubitegeera nosooka kwonoona era Kakobe weemanya nti nzunze nnyo kansooka empummula ogenda okulaba ng'enjawulo weeri enjawulo ebeerawo kusooka kufa kintu kyonna kisooka kwonooneka ate nze ondaba nze ebintu mmanyi bingi naye nze nkolayo akantu kamu nenzira wali nensirika ne bw'ojja ewange ng'ojagala Lupakasi nga nakajoogerako sigikuwa nsooka nensirika nti kaakati olaba bwe naayanguwa mangu okubikuwa nga abannengedde bangi kati sooka oleka abannengedde bamale okubigabira abalala bigaana okubakolera kati ate bakomewo nze ndyoke mbakolera ebituufu ate ng'omuntu agikusabye ali wano yadde agikusabye ali wano agikoze ki yadde agikusabye ng'ali wano ekiseera kituuka n'engikuwa naye kati wano ebyemitimbagano byenjogerako nti kati oli kujanga ijja sagala Lupakasi olwokuba awulidde nenjogera ku jjembe gwe ng'oduma ng'ogende wala nga basooka bali kuwangira nga ligaana okukola ng'odde ewange nze yakyogera nze mba nkimanyi kyekitegeeza kati ekyabuuzibwa ku kyejjembe ekyo osobola okuba n'ejjembe ne Lupakasi byonna Lupakasi ekola wonna Lupakasi ekola wonna era kati nze olaba gye bujja omukubi w'empisa era naye agipikako kati mpulira nga ngenda ntandika mpulira nga nange kati wendi ngenda ntandika okukoowa kati nkaddiye
kati ngenda kaddiwa kati njagala kutereeza bintu anti wulirira kati ngenda kubateekera jangu wali kolebwa ebikolebwawo tambula ogendo ojja kufuna kyoyagala ate nga bwe kiri kuba kati nze nsobola okugamba omuntu ekigambo nti genda ofune kino era n'akifuna ngamba omuntu nti kola kino era ne kibeera ogenda kubeera bwe kiti era ne kiba banakoleredde obujjajja kaddiye nze natandika okukola obusawo nga nsula mu ssabo wano era nze kuno ku kyalo nga bampita omuwala asula mu ssabo nga lyerinnya nga tebampita lyange bampita asula mu ssabo omuwala asula mu ssabo ku kyalo kuno bakulaba batya tewali atajja wano wange era tewali atali mukwano gwange tewali yadde akatini kuba lubaala mbonyabonyeza bandaba n'ensamira nga bandaba nkuze mbakulidde mu ngalo buli kimu ate n'obayisawo kapyata era tukolagana okukamala tebagiina buzibu kapyata bulidde Samuel anti olaba mumanyi lwaki osanga ewantu obagamba nti bannange bwe tugenda ewaaba abagundi nti kwekyo ekisenge wali olabyeko ng'akiggulawo ewaaba abagundi waliwo ekisenge wali okiwuliddeko ng'akiggulawo kati ogenda n'otandika okukola lubaaliwo ensawo zino ezakalinda ng'oli mu muzigo sente n'ozifuna n'ozimba ennyumba kati okola ki kyolina okusooka okukola kujjako kisenge kya bintu byo tukolera abagagga nga n'okola bukwasi ku luggi nga tayagala misinde oluggi lulina password nga ntakukkiriza nga nawagamba kami kati okwata ku luggi lwa digital okitegeera tewaliyo kirala kibonyabonya muntu wano mbasawo ekyo mbabuulira mazima basawo ffe tubabonyabonye ate olowooza aliwo ekira kino nkikulayirya ne bukeera ku makya nga bajjajja batuddiddemu nga gundi Muteesa bwe yaddira mba obugulu obutono abasawo ne tumala tutegeera bye tulina okukola ne tubibakolera teriyo muntu asobola kuddamu kubeera mwavu oba ne tusalawo tukole nga bwe tulina kukola nkulayirira teriyo muntu ayinza kuddamu kusigala mwavu naye tugenda naffe ne tuyitirira oluusi okwagala essente omuntu najja mu kifo ky'okumukolera ate n'oyagala omufunemu ssente ekyo ne kibeera awo ekyokubiri ate ne gwe bazze okukolako yennyini ensonga zirwawo tulina ebizibu mu famire nga byakolebwa bantu b'emabega naye nga bitwaliramu omwana bitwaliramu omuzzukulu kati ng'olwo olutalo okugenda okulukutabaaza olumaleko nga kikwetaagisa essente nnyingi ate ezitaliiwo nosooka olwawo nga weekulungula kati ono bwakolerako byakoleddeko n'obivaako n'ogenda ku musawo omulala ate oyo aba tategeera newe wakoma ate naye n'akutandika buto okitegeera igweramu eyo omulala asanga nina wenkutuusizzaako ye n'abyonoona kati ng'ono olwaleero omusibidde kalinda alubale muddako omukolo ogumanyi gozzaako bw'agendewo omulala n'asanga omusawo ssente eziri muno omudidi amutuma mutumengeeza atwala ng'akuba ku mutwe ddayo ogenda oddemu opakase tamanyi mutendera gwe wayitamu okumuyamba ayongereza okumutendera yes bwe bityo bwe bibi za mirundi ebiri ng'amutumako embuzi ng'amutumako embuzi genda osale oto wenabadde mbuuliza wali ng'obala ssente naalongo kiva ku kyabasawo okusaba ebintu ebizibuzibu mu bulamu bwa bulijjo leetera olwala lw'empungu kulaga nti akola nnyo ebiseera ebisinga ekinyonyi ekyo mpungu kyamaanyi bw'abanga ddala kituufu byagenda okukukolera bwe biri osobola okutereera nga byakukoledde nga bwe bityo bwe biri empungu kinyonyi kyamaanyi nnyo era kiwanguza ebintu bingi buli ekijja kiyitawo wano wokuumi naye ogenda okutuuka ku mutendera ogwo okugukola omuntu nga byakutumye byebituufu ekyekizibu bamanyi kubyogera naye okubikola babituukiriza bibaako omutendera okubituukako yennyabo kati bw'oli bwafubutuka n'atagoba mitendera n'akola bukozi tofunamu kakati singa twakedde ku makya ne tusala busazi bugoye buno ne tusumikako n'ewuzi singa situamaze edda
kalani waliwo obwengabo nakamasanyaze kalinga kajja naye nga kino nkiddamu abasawo b'ekinasi ffe tutawanyizi oba abasamizi abamanyi ennono kituufu ffe tubatawaanya tewali kirala ne tusalawo okukola bintu bituufu. olina kiri kirogedde nti n'otambuza ensonga n'obaako w'otuuka kati ate n'ova mu ddiiro mwobadde n'ogenda mu ddiiro eddala kati eddiiro eddala ly'ogenzeemu kyokwongereza omutendera oli we yakoma akugamba ebyo jjawo ate ye atandikewo ki naye bw'aba mutuufu asobola okutegeera nti ono yakoma wano bw'oyingira yeekaala ensi kutunuulira eti era ensi entu yalina kuntunulyanga nabo bwe batunuula ate bo be basinga n'okuswala nga nnyingiddewo kubanga bakimanyi laba baba bakimanyi nti nabo bye bagamba abantu si bituufu bya bulimba nze nzize n'enkola entuufu kaakati awo ne bakugamba nti oyo tomwesembereza kubanga ojja kubuusa abantu baabwe omwesembereza ajja tulabisa okitegeera kati ffe ne batwagalira eyo naye nze jjo twadde tugenda pulezidenti ng'ajja Museveni nagendedde mu lubugo lwange muntu ogwo kati gwe ŋŋambaako weyambala engoye zo nadde ntudde mu bafaaza abange nanze nyambadde bulungi nnyo olubugo lwange nterere n'omugongo ngusimbye guterete siggowengabi nga pulinti kyekyo naye ayambadde ganduula ze n'ebigenderwako dembe lye nawe ekikulu abantu bano baatukola bubi nnyo bannaddiini ffe okugamba nti ffe tuyina sitaani bo be balina katonda akubuulira ekyo bali kisasulira emyaka n'abaana bamukola mu kifaananyi ekyabaddugavu bajja kukisasulira ebbanga abaana baabwe okuddamu okugjawo obulimba bajja kisasulira nagambye nti abazungu bwe bajja basooka kunoonyereza nnyo amaanyi tugajjawa biki bye tukola kati nabo ne basinziira mu byaffe tubasanze n'ensawo mwagundi bwe twabagambye okuleeta wano ebintu ebyo ebyawo ng'ebya sitaani baleese ekintu amwagiddemu ebibbo nga biri mu ssente kati nabo ne batandika nabo ebibbo ewaabwe bibeerawo n'ensawo bazitunga ne baziteeka ali ne mutandika kusonda nga musondera bo mukyaki kati buli kimu amaanyi gali ludda nti mu nsozi mubeeramu emisambwa mulimu amaanyi era nabo amakyaki gaabwe ne bagenda bagazimba mu nsozi kaakati ebintu byonna naye abantu kati nze ngamba tugenze tubasomesa nnyo ku mitimbagano abantu ebintu babitegeera agamakyaki bagenda gajjayo era tugaddemu tugateekemu amasabu gaffe abantu ebintu bagenze babitegeera nti atayina ssente bw'ogenda ennamirembe totuula mu ntebe ya mu maaso tebakumanyi abantu ebintu bagenda babitegeera babuzaabuza nnyo mukujja otuula mu maaso ku kiwempe ntebe mmyufu